Omuvubuka ono simanyi Aronax simanyi Arona biki is stupid era musiru ekivubuka kino kyali kivuga boda boda yes nedda mwebali wa boda boda mulimu abasoma abali talented mu ngeri ez'enjawulo kyali kya boda boda no kyali kya boda boda nga bw'olaba liri pazo bangi abavudde mu bwa boda boda omuntu omusiru tamanya limiti ze omuntu omusiru tamanya boundaries ze omuntu omusiru tasengejja bigambo by'ayogera bw'obeera nga wazze mu kisaawe ky'okuyimba wakayimba ennyimba nnya tosobola kukeera ku makya n'omanyiira omuntu amaze emyaka 30 nga sita igwe tonnaba nakumalako wadde omwaka ogumu ng'ole sita kuba tannafuuka sita omugwagwa tamanyi muntu akomandinga music industry ya Uganda omuntu akomandinga industry ya Uganda mu music bamuyita Bobi Wine bamuyita Bebe Cool bamuyita Chameleone abo abasajja abasatu basobola okulemesa music industry ya Uganda anti bwe kiri be bakomandinga era mu history wa Uganda omuntu ali omwe yakalemesa kwabo basita bamuyita Alien Skin yekka era teriyo mulala Eddie Kenzo bwe yafunamu grudge ne Bobi Wine Eddie Kenzo eyali atambulira ku 90% musically kati ali ku 40 Duli Eddie Kenzo yali amalako emyezi 3 nga tali mu Uganda ali ku bivulu by'e Bulaayi kati essaawa zino ayinza n'okubeera awezezza emyaka 2 ate era teriyo kivulu kye bayinza muleeta mu Bulaaya ne kikola yensonga lwaki taliyo yali badde azze anti kyenkulaga n'agenda n'ayombagana n'omu ku balegendi abakomandinga music industry yes naye nga bannayuganda bakyamulabira mu music industry era tosobola kukeera ku makya kumumanyiira ekyasurvivingisa Alien Skin kubanga tavangayo okukola statement yonna essa wansi Bobi Wine ng'omuyimbi abawagizi bali bamusibako obusibi bigambo naye Eddie Kenzo yavaayo mu buntu n'akola statement ezikkakkanya Bobi Wine ezitali emu etali bbiri ezitali ssatu nnyingi bw'olaba interview za Eddie Kenzo ekyo kimu ekyokubiri Bebe Cool Bobi Wine Chameleone be balina command ku radio station zonna eziri mu Uganda ku TV station zonna eziri mu Uganda anti buli muntu ali ku radio ne TV mu Uganda amanyi abo abasajja abasatu ne bw'aba tamusisinkanangako ayagala abasisinkaneko kitegeeza ki Bobi Wine asobola okulemesa oluyimba lw'okukuba ku TV okukuba ku radio oba okukuba mu bbaala Bebe Cool ayina influence Bebe Cool akulemesa oluyimba lw'okukuba ku TV okukuba ku n'okugenda mu bivulu akulemesa
ne Camille, yes. Kubanga buli promoter amanyi Bebe Cool. Buli promoter yeegule wali Bebe Cool ne Bobby Wine ne Chameleon. Ekyo nkubuulira amazima. Era Bebe Cool alina capacity. Emanya nti batadde waliwo akoze ekivulu embaale n'amanya ani akitegese. N'amugamba akakasajja kajjeeko. Wadde ye taliiyo. Bw'otokajjaako siriddamu kukolagana naawe. Oyo aba awoomye. Bebe Cool alina capacity egamba TV presenter oba radio presenter oba blogger. Omwana oyo toddamu kukolagana naye. Ife ba blogger, TV presenter, ba radio presenter, ba DJ tusobola okwekolera ku mwana ono oba ku muntu yenna azalayo star ng'ate oli star tatulagidde wabula olw'okuba twagala okwegula. Ontegedde? Kati nedda kino eno yeesoose kubanga Messi is very stupid. Kati gwe okimanyi nti no Shiba asobola obutaddamu kukkiriza mwana ono kuyimba naye ku stage yonna. Anti wulira Mamero, tojja kujja kuŋŋamba mbu nno ŋŋende ndye bbi ne mmala okumulya ate ne nja ne ŋŋamba bannaye mu nsonyiwa okulya bbi Mamero yannimbye limbye. Nga mmaze omulya si ku mulembe guno. Kati omwana ono muteeka mu kategore y'emu ne Nobert. Nti Nobert yamanyidde legend, yamanyidde star wa Uganda gwe bayita General Sale Musale. Ono yamanyidde star legend wa Uganda mu music industry Bebe Cool. Bombi tebeepimira we balina kkoma. Bombi baakulembeza akamanyiiro ka kamera. Omwana ono ekiyinza kati okumutaasa kiri kimu. Kutambula kugenda Bebe Cool kumwetondera live. Kubanga amanyi obuzannyo. Abadde site emyaka 3 oli avaayo n'akola effujjo n'agamba nja kwetonda naye nga akantu kamaziko vidiyo amaze okutambula. Yes. N'agamba nja kwetonda. Si yeyo engeri tosobola kukeera ku makya n'omanyira bizinesi ya munno mwatadde kumpi miliyoni 2. Anti kakati wuliriza muganda wange. Kino ekivubuka okumanya kigwagwa. Music industry egenda kukibaaninga egenda kukisibira ekkookolo. Anti kati bw'anaagenda mu association ekulibwa Eddie Kenzo. Kenzo mukwano gwa Bebe Cool. Kati Kenzo ajja tteeka ku minzaani okubeera mukwano gwa kino ekivubuka ne Bebe Cool mbeera mukwano gwani. Is a fool. Kivubuka kito kisiru tekirina magezi. Yali muvuzi wa boda boda.
is stupid. Omuntu mu Uganda akkirizibwa okwogera ku balegendi zaabwe ye Mr. Kisemakula ne banne nga bye baali mu Eagles ye Muzeeyi Ssebatta bwe batyo. Yes, nene omusajja ne grade z'abawalukagga bano ba Kazibwe Kapo grade tezikkirizibwa kwogera ku basajja abo. Bamaanyi bakabi